Kadama TV waliwo boosi alimbye Kadaama nti tewali nnyonyi ekkirizibwa kuva Oman kudda Uganda. Bino bigambo bya bulimba era boosi tayagala bwagazi Kadaama kubeera nga adda e Uganda. Twabagamba waliwo vidiyo twakolawo ne tubawa ennamba za companies ezibuukinga ennyonyi okubeera ng'oddayo e Uganda. Ne tubawa n'amasimu gaabwe ne ba contact person bwe musobola okubeera nga mukubira ne babeera nga bawa details za flight. Kati bino ebintu nga bwe twabagamba edda tebikyalinga luli nti ate olina kuyitamu embase, ate olina okweregisteringa, ate olina okugenda mu quarantine. Tewakyali bintu bya quarantine. So boosi ono agamba Kadaama nti yalibadde ayagala omuyamba era yalibadde ayagala addeyo Uganda, naye Oman baggaddewo ebisaawe. Mujjukire nti nno Oman eyina kaŋŋambi ka kafyu kezze ekola ebadde ng'ekyusaamu. Bagamba nti obulwadde bweyongedde bwa COVID-19 mu Oman n'ebeera ng'essa nnatti ku bintu ebimu. Kati boosi ono we yafunidde akakisa n'agamba Kadaama ono nti ku bintu ebimu bye bassizzaako nnatti mwe muli ennyonyi. Tewali nnyonyi ekkirizibwa kubuuka kuva Oman kugenda Uganda. Kasooke tuwulize Kadaama ono mukwano gwe atubuulire emboozi eno yabadde etya, naye nga njagala obbakubiriza obbagamba nti boosi wo yenna bw'aba takkiriza nti waliyo ennyonyi eziva e Oman oba mu nsi yonna Saudi, Jordan, Bahrain, Kuwait ne zigenda e Uganda, genda Kadaama TV video ze twakola nga ebya quarantine bivuddewo, twabawa ennamba z'essimu za offices omuntu z'okuba direct kuba bo bamanyi n'Oluwarabu ne boogera nabo mu Luwarabu. Naye ng'ate nze buno mbuyisa bwewussa sikiwa nti waliwo boosi yenna oba waliwo Omuwarabu atamanyi nti kakati ennyonyi zakkirizibwa okubeera nga zigenda e Uganda. Halo nnyabuli Kadaama TV. Obuzibu bwafunye ekiyumba kizitoye, ekiyumba kimuzitoweredde nga bw'owulira. Kati bazze bagugulana ne bakamaabe bwe bagira nga bamugoba genda ewammwe genda ewammwe, bw'abagamba nti mugulire tiketi ngende nga beekwasa nga COVID-19 ng'ennyonyi zitambula. Essaawa zino wetwogerera mwatusomera ennyonyi ze bakkiriza okugwa ku kisaawe Entebbe, naye bakamaabe bamugamba kuba essaawa zino twogerera mu Oman bazzizaawo ku kalantini ku bintu ebimu like nga hotero, biiki n'okutambula ekiro. Enguudo bazita ku makya saa 11 ne bagalawo saa 2 ez'ekiro, mulina okuba nga mwenna muli waka. Kati kajjansi ako bakamaabe bamugambye mu n'ennyonyi baazitwaliddemu. Amawulire ge zitannaba na kuwulira wako yadde n'eddondo tebazitoopinze ennyonyi ezitambula wano mu Oman. Kati bambi omuwala nkubidde nga mbuuza ne mugamba aga amawulire sinnagawulira naye kambuuzeeko kubakola ki kubansingako. Omuwala agamba bamugamba mu ennyonyi tezitambula, naye ate nze ennyonyi ebika bye baasoma Emirates atuuka e Uganda, Fly Dubai atuuka e Uganda, Kenya Airways atuuka e Uganda. Wabula simanyi wano Kenya Airways ajjawo naye nga Uganda atuuka. Era bamugambye mu lwali nnyonyi eva Uganda kwa Dubai, kuba bagambye munsalize nve wano ngende Dubai, nve Dubai ngende e Uganda. Bamugambye tewali yadde ennyonyi eva wano egende Dubai yadde eve Dubai okugenda e Uganda. Nate nga Fly Dubai atuuka e Uganda ate nga nawo anaatuukawo. Kati mwanyinafu ono tumukoledde magezi ki kubanga waali alina bweru. Angambye amaze wiiki namba tebamuwa kyakulya. Ate waali omukozi yavaawo rumazi eziriwo naye yekyanga baali bamuteze obutwa. Kati angambye embeera eri mu nnyumba nti okulya ekintu kyonna bwe bananteeka obutwa. Kuba rumazi ze yafuna nga yakayingira ennyumba eyo mulimu omuwala oba mukamwana omulenzi amusasula. Mukyala we yamugamba omukozi eyali waawo baali bamuteze obutwa n'akitegeera n'atalya. Kati n'akuba omulanga ogw'amaanyi mufo ky'okulya ng'ategedde nti emmere erimu obutwa yakuba mulanga gw'amaanyi ne bamugamba ki nti mama nga afudde. Mbeera efaanaganako era baali banyuma okulya tiketi naye omulenzi ono asasula n'agamba oba afiiriddwa tumuleka agenda n'akomawo. Teyadda era n'engoye ono yazisangamu buli kimu kyonna memory card ze buli kamu konna nga omanyi oba wakuwadde kakomo kasaawa wonna yabusangamu era ono yabadde abikozesa kuba n'akakomo yampaako kamu. Kati ali mu ttagali
embeera etabuse ng'omukadde alina empisa embi nga bw'okiwulira, omukadde amukijjanya nga bw'okiwulira, omulenzi tafaayo era atunda butunuzi ne bw'abalaba asasula aye tabeerawo amala ebbanga okudda. Kati omwana waali ali mu ddagala aŋŋambye ndi na wabweru naye ebyembi byonna Mr. Kadama ky'ogenda okutusonyiwa musimanyi bwe tugenda kukolera mwana muwala ono. Bwe nagenda okumubuuza nga taliiko yadde omuntu gw'oyinza okugamba nti ono eyamuleeta, omuntu eyamuyambako okujja yamalako n'addayo nga n'embeera tennatuukawo eno eya covid n'agenda aŋŋamba ennamba tagijjukira engeri ekiyumba kye yatuukiramu ekyasooka kye yasookeramu baataataaganya essimu bwe baali bagimugulira we yasookera era we yasookera balina oluganda ku bano kati bali we bamulemerera bano ne bamutwala okiwulidde naye eri gye yasookera essimu bagikyankalanya n'abeera nga ennamba y'omuntu eyamuleeta tagirina kati ali awo ali bwannamunigina bw'ati talina agenti talina kiki aŋŋambye alina emitwalo 9 ensasula mbi baganya omuwa sente bamugamba 8 bajja bazitema bajja buli mwezi bamuwaako bitundu tujja kuwa endala kati embeera eri awo bamumya ssente ze baagala akola amaleko nga tebamusasula alinawo emitwalo 9 agamba singa abadde afunye obuzibu nga bamwongererezaako n'atambula n'adda ewaka naye tugenda kumuyamba tutya kuba kyayagala okumanya ennyonyi zitambula kyekimu ku ebyo bali beekwasa mu nnyonyi tewali kati ayambiddwa era kuba yeetaagako n'omuntu kati alina okwogera n'abantu bali abakakasa nti ennyonyi zitambula omwana mumulekadde ewaka waali wano alina wabweru n'ebintu bye mu kikomera munda naye wabweru bwasula kyekinaddirira ku mwana ono ate tusaba ku buyambi busse butukoze tutya kuba mwana kadde amanyi ekirala omuwala kyaŋŋambye abadde akubiddeko ab'ewaabwe balaba basobola omusindikira ku ssente agula ettikiti y'ennyonyi naye kyendabawaawo mulina ekintu kyemunyonyola ne mugamba nti bakama bo babeera balina okukolera exit visa kati kitegeeza nate yeetaagako omuntu alina okumuyambako ne bamukolera ku bintu ebyo okulaba nti atambula naye kimanyi kijja kusooka kubanga olaba nabatalina yadde n'ekikumi bakomawo kati awo wetwale tusabire oba olinayo omuntu asobola okumuyambako kubayambako wano mu maanyi ali wano mu maanyi mukwasaganye babeere nga boogerezeganya balabe bate banamukolera exit visa n'okufuna tiketi yadde ewaka naye bano bamulimbye mbu mu management ezitambula naye sinnakiwulirako naye kati buti nnamba tali anywako wali okutuzi tw'okuttaapo olamana kati amasimanyi wonna abeererako naye wonna abobeereddeko wonna oba osobola okufunirako ku muntu n'ogamba nti oyo asobola omukolera ku bya tiketi bw'abanga afunye ssente kuba ŋŋambye agenda kwasaganya abe babeere nga bamufunirayo okukka ssente agattegatte kuba alinawo 9 kati ali mu kuyiiyayiiya alabe nti awezaawo asobola okuva mu kiyumba ekyo adde ewaka naye kati ensonga ya exit visa ebyo gye mwogerako nti bakama baba balina okukolera exit visa wali tabba weetaaga omuntu okumuyamba kuba awo kyangu nnyo bw'oba omaze ofuna tiketi yo ng'etambula ofuna ofunye takisi ng'evaako yapooti bino obireka byebase kuba kati ali bwero bwakikomera wasula wekinnamba munda mu nnyumba ali munda mu geeti munda naye wabbali awo watadde akasawo ke weeyebaka